program yaffe y'olunaku olwaleero mwenkyaliza Bishop Tom Musange. Bishop Tom Musange yagenda okukiikirira ekitundu eky'amambuka g'essaza lya Mityana oba tugiyite Mityana North mu lukiiko olukulu lw'eggwanga, era nga tujja ebiseera ebimu ne tujja ne twogera ne mumanya waayimiridde, ne tumanya tunaatambuza tutya ekintu, obukugu bwe obw'obusumba bwa Bishop n'abuleeta mu Parliament ne bukola. Tulabye ba Reverend bangi ababaddeko mu Parliament, twayina Reverend Peter Bakaluba Mukasa, twayina Reverend Father Lukodo n'abalala bangi bazze nga babeera mu Parliament. Tugamba nti no Bishop n'atukolera obukugu bw'okusumba endiga n'obukugu bw'okukwanyaganya abantu okulaba nga Parliament yaffe neetambula bulungi. Sibo Bishop sooka obuze kuba tulaba. Batulaba mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Mukama atuwadde obulamu ffenna okutuuka olunaku lwaleero enkuyege kyatukubira enduulu, kitiibwa n'ettendo tubiddiza Mukama. Njagala obeebaza olw'emirimu emirungi gye mukolera eggwanga lino n'emirimu gye mukola ku lwa famire zammwe, ku lwa buli kintu okuba nga kitambula bulungi. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era olunaku lwaleero twebaza Katonda nti tuzze wano okubaako ebintu ate bye bitwogera ebigenda okututwala mu maaso n'okutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Okay. Akati Bishop waliwo lisiti eyafulumye ey'ababaka basinze okukola obulungi n'ababaka basinze okukola obubi, naye nga mu babaka abamu be bagambye abasinze okukola obulungi nabeewuunyiza ng'ate nze bwe nandibadde nga ntunula nandigambye nti oba tebakozeemu bulungi ate nga be batadde mu kukola obubi ate nga ndaba be bamu ku babadde bateesa. Era n'omubaka Saba Minisita Nabbanja yatuuse okusiima omubaka Ibrahimu Ssemujju Nganda ne bamuwa na award olw'okuteesa obulungi mu Parliament. Kino kiraga ki ababaka baffe ab'omu Nuupu naddala nga gwe agenda mu Parliament? Gwe olowooza bano ababaka ababaddeyo biki ebibalemye mu bye mwagala okugenda okutereeza? Ekisooka njagala okwebaza ababaka abaalondebwa aye ne bakola omulimu gwabatwaza. Yes. Kubanga ababaka bangi bajja ne basaba obubaka. Naye okuva lwe baamala okusaba obubaka mu Parliament tebalabikayo. Yes. Ate ne mu constituency tebaliyo. Ne ku bitebe tebatuuka. Ne ku bitebe tebaliyo. Kati ne weebuuza bo bakola mulimu ki ogubasasuza? Yes. Kakati ababaka abo abaasiimiddwa tubeebaza olw'omulimu gwe bakoze. Era ombuuzizza nti ffe kiki kye tugenda okukola. Kakati nze ng'omubaka we waffe wa Mityana North, omubaka we waffe wa Mityana North kacyanga agenda mu Parliament, ndowooza ayinza okuba yalabikako oba omulundi gumu. Kuva lwe baamulayiza ne balabika ng'alayira tetumulaba bw'ateesa. Ate ne ku kino ate ne mu constituency naye abantu bamwebuuza. Temumulabayo? Tetumulaba kubanga yali ajja mu constituency yayogera ebigambo. Era abantu bamuyita lusuku lwa seminti n'amatooke amawaate. Yagamba olusuku lugenda kuba lwa seminti n'amatooke gagenda kubeera mawaate. Nabagamba nina ebyuma. Yatugamba nti alina ebyuma ebikola enguudo. Ekyo ky'enguudo kyo kyawedde alina unity namba ekola enguudo. N'alyoka tugamba naye enguudo nze nziteekamu ebigoma. Nga naye nga yatugamba alina unity ki namba. Gw'oziteekamu ebigoma kati? Nze nteekamu ebigoma. Nga muli ku bulungi bwansi ng'oli mu kukola. Ebigoma abantu kati twatandika nalina ekitundu ewange awo nga ku ssomero nga wayabika emmotoka zifiirawo. Kakati ne ngamba naye abaana bange abajja ku ssomero tebafiire mu mazzi gano nga ngezzaako okwogera ku district bagamba olwo oluguudo tunaluteeka mu pulaani. Ne mbagamba waakiri mujje muzibe wano ne bagamba nedda tetulina na ssente ziziba bituli ffe tukola pulaani y'oluguudo ne tujja ne tulukola mutulinde mu kiseera kyalo. Kakati ne neekwata n'abatuuze ne mbagamba bannaaye mujje tukole awantu wali abaana bajja kufiirawo nga bagenda ku ssomero. Kati nze nengula ebigoma 8 nempita abatuuze ba LC ne bakunga abantu ne tukola bulungi bwansi ne tumalirizaawo. Bwe twamalirizaawo mba ndi awo nga bankubira awalala nti awanene omusumba nawa ebigoma byayabika abaana tebakyayita
nayo jangu otuyambire ddala omanyiza abalonzi bamanyi kasito otandika oba ojja kumaliriza nga nawano jangu otuyambe nga tugenda nawo nga ngula ebigoma 6 nga nawo tubiteekawo tuba tuli awo nga bampita ekiryookya nayo wayabika abakazi abagenda mu ddwaliro ab'embuto tebasoboka kusomoka kuva ku ludda lweri okujja eno ekyantungo ku ddwaliro bambi kati ng'era tugenda tukwatagana n'abatuuze so ye bulungi bwansi oyo golabye nkola gwe mbadde ndaba okola naye ng'omwami yatugamba nti ayina unit namba ey'ebyuma ebikola enguudo zakoze tezuzirabo okujjako disitulikiti zeekoze kati waliwo zi disitulikiti zezze neekola neerongoosa ye bw'ayimiriraga nakola oluguudo lw'egindi nenkola oluguudo lw'egindi nkoze enguudo era batuze ne bakkiriza naye nga ku zino disitulikiti zeekoze sente zituweerezebwa okuva mu central government naye nze nzija mu nsawo yange ku kasente abantu ke batuwa mu kimu eky'ekkumi n'ebiweebwayo netuzaayo kakati iyo mwami Kibedi bwajja ayogera kiku ebyo ebintu b'abantu tebamubuuza anti kati ate abantu bwe bamugamba agamba bugandi oyo bishop mumuveeko yaddeyo eri mu kkanisa bino ebyobufuzi talina bibeeramu bya bulimba tasobola bibeeramu ye ayagala kubeera mu kulimba bantu ye ayagala abeeremu alimba abantu abuzaabuza abantu ekyokubiri kye yabagamba yatugamba nti yali agenda kukola ekkolero lya tiles ewaffe tusuubiza bingi kati n'aleeta ebyuma n'agula awantu n'aleeta ebyuma n'abiteekawo abantu bonna ne balaba nti ekkolero ligenda kutandika erya tiles nabagandize kasita mumpa wana akalulu ebiwano ngenda kuba mu mazuba teerawo ekyuma kya tiles abaana ngenda bawa emirimu ki abantu ne baganda tulokose abaana baffe bagenda kufuna emirimu basoma dda tebalina mirimu bwe twamala akalulu olwayo bw'otuukawo tewaliwo kyuma nakimu yabitwala dda byonna yabitikka n'abitwala kakati ababaka ettaka n'alirekawo ettaka wakyaliwo akayumba ke yazimbawo naye kati simanyi kikolerwawo kakati ababaka abasinga bafaanana bwe batyo bagamba abantu tuzze bakolera kino tugenda mu parliament kubanga emirimu egy'omubaka wa parliament gimanyiddwe gusooka kutukiikirira representation ekirala kugenda kutukolera amateeka ganaatuyamba ekirala kutusakira ffe ng'abantu b'ekitundu kakati ebyo nze ndabye nga tebikoleddwa mu kitundu kyewange ayina n'ababaka bangi abatabikoze ababaka bagaba bagenda kuweereza abantu ne batabaweereza omuntu n'amala okukulondebwa n'alinnya n'agenda ebweru nga bakansala ba KCCA abadduka ate nga n'abasinga ba kibiina kyo bamala n'omala okulondebwa ogambye abantu ogenda baweereza emyaka 5 aye n'ogaana n'odduka n'ogenda ku kyeyo kani weebuuza ate nga omusaala gwabwe gugendako ku akawunti zaabwe ate omusaala nga gwo bagufuna kati ebyo ebifiiriza eggwanga towadde saaviisi ate sente ozifuna saaviisi togiwadde kakati mu palamenti baalaze abakoze obulungi n'abatakoze abatakoze bo tugenda bakola tutya recommendation ki gye batuwadde bagiwa abalonzi recommendation ti bantu temubazza ate ebintu bino byetaaga n'okutuusa bishop mwetaaga ne mubituusa ku kyalo nze edda nga nkyesimbawo nabitwalanga ku kyalo n'ensomera abantu ababaka baabwe bebakoze edda twalinanga lipooti yafulumanga naye kati tekyafuluma eraganga omubaka byateesezza atateesezza ne bagaba ne makisi byatuyambanga nnyo okulaga ababaka baffe obunafu bwabwe naye akati ababaka abasinga bw'ategeka emipiira n'ateekayo ente mu kyalo ng'olwamaze ng'alowooza nti kakati olwo kiwedde n'ateekawo emipiira kakati omu yaŋŋamba mwe bishop mukole ebyo ebyebigoma naye ffe bye si bye tugenda okukola mwe mukole ebyo kola ebigoma kola ebyabakadde byokola byengabira abantu n'agamba nti nze ngenda kulinda akalulu nga katuuse ngenda kuŋŋaanya obuwumbi bwange 3 obuwumbi 3 naŋŋamba nti nze ngenda kujja mu ssala y'akalulu ntandike kugaba bugabi ssente olabe bwe batakampe bagenda kulekawo gwakoze ebigoma kakati abantu bo ebyobukulembeze babifudde bya busuubuzi beetaaga kusomesa abantu baffe oyo obuwumbi 3 yabadde akutiisa tayinza buteeka mu kalulu tasobola buleetekamu naye kubanga ne bw'obala ssente zaafunayo emyaka 5 era taziweza naye
abalonzi zo sente bazeetaaga naddala ku ssaawa envanyuma bino babyerabira ebigoma naye mulina obbayigiriza n'obbasomesa kiki omuntu kigo basaanidde okuweereza mu paaliyamenti simanyi oba ogwo omulimu ogukoze olowooza babawa meka 2,000 ekiro batambula kiro nyumba ku nyumba ne bagaba 2,200 kati abalonzi baffe nammwe mwetaaga mulowooze kuzimba eggwanga lyaffe n'okuzimba ebitundu byaffe kubanga ensonga y'okweyagaliza yesinza okuleeta obuzibu kati omuntu bamulaga nti gwe tugenda kukuwa tukuweeye 5,000 tukuweeyo 1,000 naye n'atamanya nti bamuwadde 1,000 naye tebagenda kumuyamba ajja kuyita mu kkubo ng'ekkubo ffu ebyenjigiriza nga tebikoleddwako kubanga yono kasita amala okuggusa ekikye ng'atuula ng'alya sente emyaka 5 ogitunze 2,000 zotunze emyaka 5 kyova olaba ababaka abamu ne batabakolera anti bagamba era omwami oyo yagamba abantu nti yo obululu bwe yabugula abantu baali bamugaa kati agandi akalulu kange nakakola ki nakagula era banyumizaako nti waaliwo n'abantu be yali yasuubiza ebintu nabaga nti mwe muli bakodineta bange kasita mpitamu gwe nja kuwa piki mpya naawe piki mpya naawe piki mpya akalulu ne kaggwa nabaga nti wayiseemu empiki zaffe tuzaagala gandi gwokakasa nti ewamwe nawangulayo kati piki nkuwa yaki nga saawangulawo singa tegaali maanyi gange oza singa ndi mu paalamenti ng'akalulu alina walala we yakabalira nga ye alina engeri giyabalaabala n'ayitawo so olw'okubanga abantu basuubira nti akalulu bajja kabba tebafaayo ku bantu era ye alinda n'ategeka ssente ze n'amanya wagenda okubbira mwe temufutafaayo oba muliddamu mulondo oba temukamuwe ye afubafubi kulaba nti akabaddemu omulundi omulala era oli abagamba nti nze mwampa akalulu kenabbirako ke mwampa omulala bwe yabagamba nti ke mwampa kenzibirako naye nga temwampa kampanguza temwampa kalulu kampanguza so ababaka baffe ebintu bwe bityo bye bireese obuzibu nti olw'okubanga obulyake n'obuli bw'enguzi n'obukenuzi weebuli abantu tebakyakola yamanya nti ajja kufunayo abantu abali mu kakiiko k'ebyokulonda abalangirira yamanye nti kusaawayo okulangirira abatereddeko obukadde 10 ate nga n'owakakiiko ebyokulonda yali mu mbeera mbi naye ali mu mbeera mbi naye anoonya kyakulya so kakati obulyake n'obuli bw'enguzi biziŋŋamiza eggwanga lyaffe n'enkulaakulana kati tulina okulaba nga tulwanisa obulyake era byebintu ebimu ebinzijjeeyo nzijje tulabe nga tuleeta enkyukakyuka n'enjawulo kubanga bw'omanyi okutendekebwa kwaffe ffe abaweereza ba Mukama tutendekebwa kuweereza bantu tukendekebwa kuyamba bantu kuyamba ggwanga kuyamba kitundu kyetutendekebwa nti era ffe entendeka yaffe ya buweereza kutuusa buweereza ku bantu nti ne bw'ojja n'oweereza n'otafunawo ssente okkiriza nti Katonda gw'empeereza ajja kungabirira ajja kunsasula ajja kunzirizaawo so kakati entendeka eyo gye batutendeka yanjawulo tetusobola kulya nguzi tetusobola kuba balyake tetusobola kuba babbi naye olw'okubanga abantu tebatendekeddwa kuzimba ggwanga lyabwe na nsi yaabwe omuntu ava mu bizinesi ye n'amanya nti kati ngenze kukola magoba era bwe kiri n'atwala ssente n'aba nga aziwanyisa buwanyisa najja naga nti kakati kankwate obukadde bwange 3 buno ngende mbuyiwe mu kalulu nina obufunamu amagoba kati yajja atunuulidde kiki kyagenda okufuna so si kyagenda okugaba kakati bwe tuba mu bukulembeze oba mu buweereza tulina okulaba nti abantu bano obulamu bwabwe bukyuka kyekigendererwa ekikulu era kyekigendererwa kya gavumenti kulaba nti abantu bali bulungi gavumenti erina okulaba nti abantu balamu kyova olaba nti ebyobulamu byaffe abantu bangi bafudde abatandifudde era kubanga otuuka mu ddwaliro nga teri ddagala omuntu ne bamuwandikira nti genda ogula eddagala lino nalino nga ne ssente tazirina ate era kyova nti no ne famasi zitutumuse nnyo ku malwaliro ga gavumenti
bw'otuuka Emityana ku hospital yonna lyetooloddwa pharmacy osangawo pharmacy na clinics weebale nnyo nga zezeetoolodde eddwaliro lino eddene kati eddene lye liriikiriza lino naye ng'ate bano abasawo abakola mu ddene ate be balina kiriniki wa be balina ne zifamasi awo kakati yakulifaalinga kakati waliwo Mathias Mpuga Nsamba agenda kwereeta electoral reforms nga kuliko okuzza ebisanja ku mukulembeze omukulembeze afuga ebisanja ebi bibiri nga kuliko nate okulaba nga president wabanga yesimbyewo nga Kyagulanyi ng'atambula nga alonda ne deputy we aleme kumwapointinga bwapointinzi wabula amulondenga batambule bonna bwawangula oli deputy abeera mu mateeka akati ne wabeerawo okugamba nti no parliament bakole parliament bbiri parliament eya waggulu nga bolaba House of Lords ne House of Commons nga eya waggulu erina ababaka 39 owulira kati nga neya wansi eyina 290 mu babiri ebirabyo abireeta n'agamba nti ayagala ababaka bakendeezebwe omuwendo gwabwe kati bali 529 tewaliwo ne constituency nga bagenda okusala bayinza n'okuweera olukaaga ayagala omuwendo gwabwe gokke naye nga waliwo abeebuuza nti ababaka banaakikkiriza kino okukakkanya omuwendo bo bafiirwa ebifo byabwe mu parliament ekyo nakyo kiri awo ne bagamba nti okukkiriza omulonzi yenna okusobola okugenda okuwawaabira presidential candidates singa kiba kizuuliddwa nga bbye akalulu n'ebirala bwe bityo byogerako otya Bishop? Ebirowoozo bya Honorable Mpuuga birungi nnyo ffenna tuyaayaanira okulaba nga tulina ebisanja ng'omuntu akulembera n'awummula n'omulala najja n'akola ki n'omulala najja n'amawanga g'omuliraano bwe gali nga amawanga gonna bwe tugalaba nga mu Amerika bo balina myaka 4 n'amawanga amalala Kenya, Tanzania bisanja 2 byala Congo bisanja 2 ekyo tukiyaayaanira kibeerewo eggundiza ennungi nnyo okujjako nze kyesikkiriziganya naye kyekyokubeera ne parliament ebbiri kubanga ogambye omuwendo gw'ababaka ba parliament gugendezebwe era nange nkiwagira naye ate okuteekawo parliament eyokubiri yaba House of Lords kitegeeza nti ate bano 39 bayagambye nti bajja kulemberwa nga deputy president yanaabanga nga speaker kitegeeza olwali 40 kakati abaana oyinza okwekanga nga ate obuwumbi bwe tugenda obbasipendingirako nga busukka ebibiri nga bo batwala sente mpitirivu nnyo toyinza basasula na bano kyenkanyi bano bafuna obukadde 35 bali babeera mu nkaaga bali bayinza okuba mu bukadde 6 n'omusobi kati ojja kwekanga ng'ezaabano zikubisiddwamu mu bali so nze kyendowooza parliament bwe tuba tusazeewo gikendeeza ekendere tusigaze era parliament emu tusigaze parliament emu ekendeezeddwa tusobole okuba nga ssente z'omusolo tezisaasaana bwe zityo tusobole ssente ezo zetufissa oziteeka mu malwaliro abantu babe balamu mubeeremu eddagala enguudo zikolebwe ebyenjigiriza biyimuke nga tugezezzaako okusala ensaasaanya so ebirala byonna nzikiriziganya naye ekyokuba nga deputy president naye alondebwa lumu nga bw'okiraba ne mu America ndoza nakyo bwe kiri ne Kenya bwe kiri ekyo nakyo ebyo byonna nzikiriziganya naye tuleme kubeera ne badeputy nga bano ba Jessica Alupa batambuza amabugo badeputy tumanye nti ayina emirimu gy'agenda okukola ki ayina emirimu gy'agenda okukola egy'essimba egizimba eggwanga naye ekizibu kye tugenda okufuna kye ky'ababaka ba parliament bo bennyini sebo ogenda kulaba ekizibu eky'amaanyi mu parliament ng'abantu bagamba nti basaleko Emityana tulina ababaka 5 kubanga tulina constituency 4 n'omubaka omukyala bebaka 5 nga bagamba nti kati Emityana constituency zisigale 2 constituency esigadde constituency emu yeya district district ereeta omuntu omu n'omubaka omukyala omu kitegeeza otuba tulina okusigaza ababaka bameka 2 abasatu tebadda banakkiriza kaakati awo ogenda okulaba olutalo ab'opposition n'abatali b'opposition bonna tebakkiriza bonna bagenda kukkaanya kussa kimu nga nkuyege bagambye nti parliament tekendezebwa
kubanga bagenda kumanyirawo nti abamu tebagenda kudda. Kubanga kakati Emityana bwe tubanga tulina 5 omubaka omukyala ye ayinza okuga nti ye anadda naye bano abana olwaga nti ani gwe twani anadda ani atadde. Buli omu alwana lulwe. So olwo buli omu ayagenda kulwana kulaba nti yakomawo. Kati nze nsuubira ng'owuli abamu baganaga nti abanaye constituency ennene nnyo yeetaaga bagisalemu kati ng'eyewaffe Emityana North nga zinnya erimu amagombolola 3 naye egombolola erimu olinza oddisanga nga lyenkana disitulikiti y'e Butambala. Egombolola erya Mityana North nga kumpi disitulikiti namba. Kakati babadde bakyakaaba nti yannange disitulikiti Mityana North yeetaaga kusalamu. Nawala tuliwulirayo abakaaba nga Wakise eno bakaaba tubannange constituency ennene nnyo erimu abantu bangi nnyo yeetaaga kwongera kolaki kusalamu. Kakati ate bw'obagamba nti disitulikiti y'e Wakiso ekiikirirwa omubaka omu n'omukyalo omu naye Bishop tebajja kukkiriza. Kiki ennyo omubaka kyakola ng'oggyeko okuteesa amateeka? Lwaki bagamba nnene? Omubaka ogenda kukola nguudo, ogenda kukola biki? Bagamba nnene kubanga nze ndaba ku mulembe gw'Obote tata wange yaliko MP tata omuto Ssenyonga Edward yali akiikira eyo sayidi ze Hoyimu naye nga akiikira kumpi district namba ogu ne ku mulembe gw'Obote ebintu byatambulanga era services ne zituuka mu bantu. Naye lwaki kuguna omulembe nga wano ka constituency wali ka constituency services tezijja? Ekizibu bantu butamanya administration. Omubaka osobola okutuuka buli wantu. Ekisooka batuteerayo tuyina bakansala b'emiruka. Tuyina bakansala ab'emiruka bakiika ku gombolola. Then tuyina bakansala ab'amagombolola bakiika ku district. So abantu abo singa tuba tubakozesezza n'omanya nti omubaka oddayo egombolola nga litudde n'obeera mu lukiiko mu kanso y'eggombolola. Bw'obeera mu kanso y'eggombolola gw'omubaka ogenda kutegeera eggombolola eyo yonna buli ekizibu ekiri ekiri mu ggombolola eyo okuviira ddala buli muluka kubanga kansala ajja tuleetera amawulire. Ekyokubiri bw'obeera ku district era ojja kumanya ekifudde mu buli ggombolola yonna okitegeera. So nze ndowooza nti omubaka yandibadde nga alina okubeera mu nkiiko zaki z'amagombolola kanso z'amagombolola nga zikola ki n'atuulayo. Omubaka yandibadde nga kanso ya district tekola temusuba asobole okumanya bakansala abanga abavudde mu magombolola kiki kye balese ku district. Then omubaka wansi ne wayo okutambula okuba enkiiko mu bitundu ebyenjawulo n'amanya nti mu muluka guno balina ensonga bweti, muluka guli balina ensonga bweti, ensonga ezo nazireeta kuki mu parliament. Nazireeta mu parliament. Gwe ababaka abakyala bo basobola batya okukiikira district ennamba ng'ali omu n'aleeta issues zonna. Omubaka omukyala akiikira district ng'ali omu ne ssentebe wa district weebale nnyo ssentebe wa district ali omu naye asobola okutambuza district yonna. Naye era abamuyamba be bano bakansala ne baleeta ensonga luguudo lw'Egindi lutwetaaga ne baluteesaako olw'Egindi eddwaliro ly'Egindi ne bamanya. So nze ndowooza nti singa abantu babeera bakozi n'okumanya kye bakola omubaka omwe asobola okukiikirira district. Ensonga ye Kampala kubanga Kampala kyekitebe ekitandikirwako ebintu byonna. Kampala ne parliament weeri wawulidde nga minisita Kyofatoga byagamba nti tulinda Lukwago alekulire olw'ensonga z'ekiteezi. Ye Kyofatoga bye tasaana kulekulira, minisita Kabanda tasaana kulekulira kubanga bonna ba Kampala. Ensonga ya Kampala eno gyogerako ki kubanga kati Lukwago agamba nange nnemerako. Honorable Nyanzi chairman waffe naye agamba nzija. Chairman ajje. Chairman ajje. Chairman Nyanzi. Chairman Nyanzi. Ajje abeeko byakola. Kubanga Chairman Nyanzi oyo musajja mukozi.
nze mulaba mu kibiina kyaffe ekya National Unity Platform okukunga eggwanga lyonna si kintu kyangu kubanga olaba chairman tubadde tulina ebitundu nga bijjudde NRM naye chairman Nyanzi akunze eggwanga n'omulaba e Kasese n'omulaba e Mwaluwa n'omulaba wa bw'abanga asobodde okukunga eggwanga lyonna eno Kampala obukampala tesobola kumulema era bw'anajja chairman Nyanzi Kampala egenda kulongooka ekiremesezza Kampala it's just administration obukulembeze abantu tebamanyi ngeri ki yakutambuza mu bukulembeze kyasinga okusooka okulemesa Kampala etteeka lya KCCA kasita Kampala yava mu local government ne bagiza ne bagifula authority awe watandikira ebizibu kasita yafuuka authority ne wabanga waliwo obukulembeze bwa mirundi ebiri tulina obukulembeze obulonde obwa road mayor tulina obukulembeze buno obulala obwa technocrats obukulemberwa minister kitegeeza kati buli buludda lunenya lunnalwo kyova olula bali bagamba Lukwago alekulire ne Lukwago amugamba bano balekulire ekyo kyasinga ddala okuleeta obuzibu e Kampala singa Kampala bamulekera obukulembeze obulonde road mayor ng'ayina obuyinza nga bwe kyali ku mulembe gwa Ssebaana nga balina obuyinza basobola okusalawo Kampala yantambudde naye kati buli omu atunulira munne ono alowooza nti ono bano be bakola bano balowooza bano be bakola tekati kyekirizibu kya Kampala nze ndowooza nti Kampala aziweeyo mu local government Kampala ebe nga yeetengeredde nga bweri district nga yeetengeredde district yawa ye Kampala Erias Lukwago oba Nyanzi alemererwa okukola tuvunaane Nyanzi tuvunaane Lord Mayor Nyanzi twagaba abali balemeddwa ne tuleeta gwe naye nawe tokoze so nze ndowooza nti eddeyo mu local government ebere Kampala district kubanga government etukakatikako abakulembeze be tutalonze kati nga executive director no gobaleese bagambye nti takwata mu nsawo awewe tampisi kundi kakati n'omutuleetera n'oleeta ba ministers kakati ffe tetubalinaako obuyinza betulinako obuyinza ba Lord Mayor tetubawadde mu kisa gukola tebalina buyinza emikono misibe bagamba ba Lord Mayor wa mikolo kakati omuteekawo butyo nga wa just wa mikolo bukolo so nze ndowooza Lord Mayor talina buzibu obuzibu bwatandika okubanga bateekawo minister reporting ewa president president yawe ebiragiro minister kakati ono Lord Mayor naye ali awo bakansala bateesa bye bateesezza ate birina okusooka bigende wa minister naye bw'olaba ku magombolola gaffe oba mu district zaffe bakansala be batuula ne bayisa resolution ne bagaa kino kye tugenda okukola bakiteeka buteesi mu nkola kasita sente zibaawo kakati kyekizibu ekiri mu Kampala so nze ndowooza nti enkola eyo ekyusibwe naye n'abaliwo balemereddwa kyetuva twagala tuleete Lord Mayor Chairman Nyanzi tukwate mu bintu tukwateko mu kintu tukwate mu bintu tulabe nze Fred Nyanzi alinga muganda wange twasoma ffenna tubadde ffenna tubadde mu byobufuzi ffenna mumanya akawunvu n'akagana enkola ye waliwo abantu baga nti oyo tajja kusobola kukola Nyanzi tajja kusobola kukola Nyanzi musajja mukozi era nze akoze naye mu byakkunga mulabi dakiika emu n'aba nga bamuyise ku mikolo ng'eno egyakkunga n'adduka najja emityana ne tukunga n'ava emityana kati ate nziruka ngenda mukono kati ate nva mukono ngenda gindi n'aba nga byonna byonna asobola obitambuza n'olowooza nti ekibuga kino Kampala kinaamulema okutambuza enkayana ze tuwulire ziri mu Nuupu ozoogerako ki bagamba Katana ne Lubongoya bagamba obusosoze Nyanzi abaleeseeko obusosoze mu mawanga biki bituufu gw'otuuka ku mmeezi entukuvu ebintu ebyo sinaba kubiwulira bulungi nze bwe ntunula ndabanga waliwo obumu naye mbiwulira okuva ebbali biwulira okuva ebbali bano bagamba kino bano bagamba kiri naye mu Nuupu kyemanyi tetulina busosoze tetulina busosoze mu mawanga singa Nuupu yayina obusosoze mu mawanga singa tetulina bantu banjawulo kubanga Secretary General omumanyi gy'ava omuwa ebyensimbi omumanyi gy'ava leader of opposition kugamba obusosoze mbadde sinnabulabawo naye abantu abamu bo bayinza okuba nga be baagala obukuliyetinga
nga amawanga agamu ate gegagala okuliyetinga buki obusosoze kizibu kye twafaanana mu Buganda Buganda lw'okubanga ffe tubeera wano abasinga bajja buzi ne bakola ki ne basenga ne batusanga wano kakati ate abatusanga wano be bagamba nti ate tuli basosoze naye nga ate be baagala otukola ki muntu gwe yakuleetera n'akusenza n'akuyingiza ate togamba otya nti akusosoze so ndowooza akadde kaffe kagenze kadduka nga omaliriza nafunyeyo amawulire nga bagamba nti nno waliwo abakulondoola balondoola gwe wekka oba nagajjeyo tiwaliwo emotoka zikutambulirako zikulondoola Bishop wange tebakuddemu ne bakukuba envuunula bibya ekintu kino tokitidde wange ensi eno tebaagala bantu b'amazima era tebaagala bantu b'esimbu kasi toyogera ebigambo by'amazima nga bye twogera wano ebigambo eby'obwesimbu oba ebiziyigiriza abalala kati ate wabeerawo abalala abaga nti oyo twetaaga kumutta tumugjewo naye nze sitidde bannondoola bantambulirako nakunyumiza olulwako olumu bankwata emityana eyo ne banzigulako mbu nina emmundu bakuteekako n'ogwe mundu ibanga nina emmundu mpya ezisinga neza poliisi abapoliisi nga DPC yennyini nga yaŋŋamba naga nze nkulira obuzi bw'emisango ne mugana naye bwe mba nzikulira obuzi bw'emisango gwe Bishop gwokulira obuzi bw'emisango nze nzikulira obuzi bw'emisango nze nzikulira obutemu ne mugamba kati nze seetaaga kuba mulamu bwe mba nga nkulira obutemu n'obuzi bw'emisango ngate ndi Bishop ndi muweereza wa Katonda seetaaga kuba mulamu nga nzita abalala nze kanfe nveewo balekerawo okufa era kye namugamba muntege ku firing school munzite abantu balekerawo okufa ne bimusobera nansta omuntu gwe bagambye nga alina emmundu atta abantu banta nga tebanziguddeko yadde omusango ndo bakusangawo kusena bansenera mu mityana mu tawuni awo mani mu tawuni n'abavubuka bange ne banjoola muze kukola ki olwo emityana twali mu tawuni awo tutuula nalina olukiiko nga nteesaamu n'abavubuka nali njagala kukola Thanksgiving kati nga tuli mu kuteesa Thanksgiving eno tugenda kukola tyani gwe tuba tuyita biki ebyo twetaagisa mba ndi awo nga batusazeeko nti ntendeka bayeekera awo ennyini mu lukiiko obatendekera we mbatendekera banjodde abantu twalinga 10 banjodde bali tebabayoola bagamba ani akulira olukiiko nti Bishop tukwetaaga nze ne bantwala kati netutuuka eyo bavayo nga tebanziguddeeko musango naye waliwo n'abanninya akagere emmotoka yange bagirondoola olaba boodi ezigira naye Katonda ono eyatutuma mwesigwa Bayibuli ega nti Katonda bw'atazimba nnyumba bazimbira bwereere Katonda bw'atakuuma kibuga abakuuma bakuumira bwereere ffe twasigaza Katonda bw'anaaba asazeewo nti Bishop balina kumutta bwe batyo oba balina mukola bwe bati nga ngenda tuweraliikira kugenda kukuleega akaleega maliba ke baaleega babigirwa bigirwa yaŋŋamba yavaayo baali bagambe n'omusalako ebitundu bye ebyekyama bunakuba omulanga munene waliwo munne gwe yali naye ate ye yaŋŋambye naga nti nti bigirwa yakuba omulanga gwali munene nnyo nabaga nti banaye mundeke mutwale ebitundu ebirala byonna naye byekyama mubireke Bishop totya abasajja kugenda kusalako bitundu byakyama owaayi bw'obanga osazeewo okuweereza abantu buli kintu kyonna oba okyetegekedde ebirungi n'ebibi so byonna tubyetegekedde kubanga kyetwagala kwe kulaba eggwanga lino nga linunulwa kyetwagala kwe kulaba eggwanga lino nga lifuna eddembe kyetwagala ng'ebyo biveewo nti omuntu bw'abazizza omusango bamutwale mu kkooti bamusalire nga gwayina emmundu empya bajje bakakase bakusalire obeere osaavinge si byakujabuzi kimpukumpuku ne bayoola omuntu ne bamutwala awatamanyiddwa ne bamutulugunya ebyo byonna twagala biveewo byokutulugunya bannayuganda bannayuganda babeere n'eddembe lyabwe so nze sifuddeeyo ebinantuukako byonna bintuukeko kasita bannayuganda banaafuna emirembe kakati Bishop nga tugumaliriza Bishop Lewumu wamuwulira baamutta Amini ye yamutta kweyingiza mu byabufuzi nawulira bagamba Bishop agenda abuulira enjiri bino ebyobufuzi abiriki bwe ki ekyakuwaliza okuyingira ebyobufuzi okubonaabona kw'abantu kubanga tubuulidde enjiri aba ne tubagamba mulokoke mwenenye muleke ebikolwa ebibi naye ebikolwa ebibi nga bikola ki byeyongera mu maaso
kati ng'ebyo byogambye ebyokusalako abantu kwagala okusalako abantu ebitundu ebyekyama abavubuka bava mu makomero eyo ne bajja ne batugamba nti babasiyaze babakozeeko ebikolwa ebibi abavubuka ne bajja nga babakubyekuye babasazeesaze kati ebintu bwe bityo olw'okuba nga ndi mulwanirizi wa ddembe lya buntu Katonda yantuma kulaba nti abantu be balamu basanyufu bali bulungi ebintu ebyo byankwatako nnyo ne ŋŋamba tetugenda kubuulira bubuulizi kubanga okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba bufu kanneetabemu nange oba bintukako bikole ki bintuukeko enseerabe nti oba bikoledde ku muti omubisi naye ate omukalu gweti mmanye n'enseerabe bintuukeko bagende nti bishopu naye bamukutte ne bamukolako ebikolwa bino ne bakusiyagga basazewo bikolako onoogamba ki onoogamba ki ate ensi kyebyera abantu byebisaanidde kakati kyenava nsalawo tuleke kusirikira mu kkanisa abantu bakatonda nga babonaabona nga ffe tusirise ne ŋŋamba kanveeyo mbonebone n'abantu bakatonda bwe babakuba nange bankube nabo bwe babasiba nange bansibe nabo nga lujuzi bwe batukwata ne bansiba ne balubongoya n'okuba enjiri mukomera ne tukuba enjiri kakati tetujja kubeera eri waggulu nga tulangirira bulangirizi mukisa nga tetutuse ku ground kubonaabona n'abantu so bye byandeeta mu byobufuzi bino mbonebone n'abantu ntambule nabo bye bayitamu mbiyitemu bye balyako mbiryeko tusobole okuba nga tutambulira wamu era tweyambe. Bishop, kigambo ki kyosembyayo eri abalonzi baffe aba Mityana North? Omanyi bagenda bayangamba wano kwezi okyaza abakuba Bobi Wine aba Noputo bakyaza. Bishop ova mu kibiina ki? Nva mu kibiina kya National Unity Platform era abakulembeze baffe mubamanyi. Chairman Nyanzi yankulembera mu Kukunga. Yes, Mukunga. President waffe ye Robert Kyagulanyi Ssentamu. Era sebo nze omu akkiriziza mu kibiina n'omutima gwange gwonna era n'okugondera amateeka g'ekibiina. Abantu baffe aba Mityana North nga mmaliriza abantu bagenda bagamba babishopu babeere mu njiri yaabwe yokka tubeere mu njiri ng'abantu bafa tubeere mu njiri ng'abantu babonaabona nga ffe tuli eri tusanyuka abantu batuleeta ebiweebwayo tulya naye tetubonaabona nabo. Nina okubonaabona nammwe era nasalawo okutambula nammwe. Njagala kuyigiriza babaka ngeri ki gye tuweerezaamu abantu. Y'ensonga lwaki ndi nammwe era Mityana North ku mulundi guno mbasaba tuginunule eve mu bizibu byerimu eve mu nnaku gyerimu tusobole okweyamba tukolere wamu nga bwe tuzze nga tweyamba mu bulungi bwansi enguudo zaffe ne tuzeekolera. Kati ate bwe munampa obuyinza obusingako awo n'akasente mubanga okayingiza n'akasente nga nkalina ekimu ekyekumi onosobola kitwala ate era nsigala nkitwala olwasande n'ogenda nga n'otubuulira enjiri olw'esande nja kusigala nga mbabuulira enjiri nja kusigala nga ngenda mu Amerika okusumba nja kusigala nga nkola emirimu gyange ale na gino gyonna ngikole nga bwengikola. Nze mba nemanyi nti bona ogenda mu bubaka bwa Parliament ate ndi ogenda zireka ziboneebone nazo ojja kusigala nga otusumba. Omuweereza wa Katonda oba muweereza obanga munnamagye tolitayalinga paka kufa ne bw'obanga owummudde era osigala okola emiki